Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala njagadde mbawe ku ddagala eryo ligenda kuba libayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko. Nabateereddeyo ssere ng'ali yekka. Kati wano ssere osobola omugattamu ku ddagala eddala, osobola ogattamu Namirembe mulungi nnyo ng'ogenda kukyalira ensiko. Kwegamba obuntu obujja kwanguwa okubeera nga buvaayo. Singa oddira ssere n'omugatta ne Namirembe, abalongo abo bagenda kubeera nga bavaayo mu bwangu. Ekyo nkikubuulira, okitegeera. Gw'atandika obutandisi osobola okukozesa eddagala eryo ligenda kuyamba okubeera nga bwanguwa okuvaayo. Naawe nga zaakona beera ng'okozesa Namirembe ogattemu n'essere, bigenda kuba bikuyamba. Abalongo bo bagenda kwanguwa okubeera nga bawanvuwa, bagenda gendako mu bwangu. Ekikulu kya byonna singa onaaba ng'oli siriyasi, kati ddira Namirembe nga bw'omulaba. Namirembe nkusaba oddire Namirembe bulungi nnyo, gyako obukoola bwa Namirembe ogattemu n'obukoola bwa ssere, bigatte wamu nga bw'obiraba mu kibatu. Beera nga obuyengera mu ngalo, biyengere mu ngalo. Omala obiyenga bulungi, bigenda kukola otuzzi otwo. Otuzzi funa w'otunyigira, funa w'onyigira amazzi ago agavudde mu ddagala eryo, Namirembe wamu n'essere. Bw'omala okubiyenga bulungi bijja kugonda. Kati mu kubiyenga wano bivaamu amazzi ago gagenda kuyamba okubeera ng'ogakwatamu eno nga bw'osika. Amazzi ago g'olaba agavudde mu ddagala eryo makulu nnyo, gagenda kukuyamba ku nsonga eyo, gagenda kukuyambira ddala bulungi nnyo abalongo okubeera nga banguwa okugendako. Bw'oba otandika kozesa, ng'oyagala kwongerako zibeere ng'ozikuumirako, kozesa Namirembe n'essere. Weeteeketeeke bulungi. Bw'oba otandise tandikira ddala, so si kusikako leero n'osikako n'enkya, zijja kuba zigendako bulungi nnyo. Njagadde n'eryo eddagala mbeere nga ndibalaga, mulikozesa bwe mutyo mubeere nga musika abalongo bammwe. Kambaye WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.